Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Ow'omukwana ndaba nkwanirizaako nnyo. Olunyiri lwaffe olw'olwaleero luvudde mu kitabo kya Ngero essuula 3 olunyiri olw'okutaano n'olw'omukaaga. Wagamba nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga ku kutegeera ku ggwe. Mwatulenga mu makubo go gonna, kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Ekiseera kino kizibu, abantu beesize ebintu bingi, tulabye ku beesize ssente naye tezibayambye. Abantu basobola okulwala nga n'obugagga tebubayamba, naye abantu kikulu twesige Katonda, kubanga bwe weesiga Katonda obeera n'emirembe. Bwe weesiga Katonda aluŋŋamya olugendo lwo. Olugendo lwe twogerako lwe lugendo lw'obwakabaka obw'omu ggulu. Tewaliiwo buddukiro bulala, kubanga ebyensi tugenda kubireka wano, naye ekisingako obulungi kwe kwesiga Katonda. Amannya gange nze Olive Kakaire, nkwagaliza obulamu obulungi, yongera okwesiga Katonda. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Abantu ba Katonda mwenna abatulaba olunaku lwaleero tusanyuse nnyo nate okuddamu okubalaba. Tuli ku 3 ABN. Amannya gange nze Martin Sekajja, ndi mukadde ku Kampala Central Church e Makerere awo ku Gaddafi Road. Ndeeta okulamusa okuva eri District Pastor Kisaakye Sali ne Pastor Kigundu Benon Lincoln n'abasumba bonna abatwala district eyo, n'abakadde b'ekkanisa eyo, n'abooluganda bonna okuva mu kkanisa. Olunaku olwaleero tuweereddwa omukisa nate okulaba nti tugenda kusoma devotion yaffe oba akasisimuko wansi w'omutwe ogugamba nti Happy Now oba essanyu olwaleero. Oli musanyufu? Ekibuuzo ekiriwo nti oli musanyufu? Nga tetunnaba kugenda mu kyawandiikibwa na kugabana, kansabe nti tusabeko wamu. Katonda waffe omulungi, tukwebaza nti n'olunaku lwaleero walukeesezza era n'okakasa nti tuliseemu bulungi. Mukama tusaba nti olunaku lwaleero olutuwe tusobole okutegeera ekigambo kyo n'okweyongera okumanya nga tonnadda nate, kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Olunaku olwaleero nga bwe mbategeezezza tugenda kwogera ku kigambo wansi w'omutwe ogugamba gwa kibuuzo nti oli musanyufu oba are you happy now? Ekigambo essanyu oba happiness kisinziira, kiina buli muntu engeri gy'akitegeera. Ekigambo ssanyu abamu balowooza nti y'embeera gy'obeeramu nga ya ssanyu, embeera gy'obeeramu nga byagala okutuukako obituuseeko.
embeera gy'obeeramu nga kiwaluubirirwa mu bulamu okituuseeko. Bangi ku ffe tubeera mu mbeera nga essanyu tulootako liroote. Kuva we tutandika nga tukyali bato nga twegomba olunaku olwo lwe tulisanyuka. Abamu kuva buto omwana wabeera nga akyali muto yeegomba olunaku lwalibeeraawo nga takyali mu nnyumba ya kitaawe na maama we. Yeegomba olunaku lwalikeera ng'asobola okugenda okwerowooza, okwekolamu omulimu oba okwerowooleza kyaba agenda okukola, ng'avudde mu kiwawaatiro kya bazadde be okumubuulira kyaba agenda okukola nti kakati tambula, va wano, genda wali, olina kudda ssaawa eziti. Abaana baba n'ekiruubirirwa ekyo, zijjukira naliko n'ekiruubirirwa ekyo. Abalala naddala abawala balinda olunaku lwe balisanyuka ne babakolamu embaga, ne banjula abasajja baabwe, ne babeerako ne munnaabwe ebiseera byonna byonna. Kwega beegomba nnyo olunaku lw'embaga. Batandika okuva mu myaka emitoototo awo ng'olunaku olwo balindirira lubeerewo. Olunaku bo balaba lwa ssanyu. Ennaku zino waliwo n'obubagabaga bungi obubeerawo. Genda n'owulira ng'oli yeegomba okuba nti abeera n'essanyu erya birthday. Buli mwaka birthday. Bangi n'okubbo abamu beegomba n'okukola birthday eziwera omwaka gumu, kubanga bamanyi buli birthday wabayo akalabo k'abaafuna. So abantu balina ebibasanyusa bingi. Abalala beegomba okubeera nti batambula ne batuuka mu bifo eby'enjawulo eby'okutambula. Mpeereddwa omukisa nga nze nti ntambuddeko amawanga mangi, naye oluusi nzira awo nengezaako okujjukira ekifo ki ekyasinga okunsanyusa. Nzijukira ebiseera eby'edda nagendako mu ggwanga nga natandika okutambula, nengendako mu South Africa. Ne tugenda mu kifo ekimu bakiyita Sun City. Naye olw'okuba njagala nnyo oluusi okubanga obudde mbukozesa mangu mu ngeri yange, twagenda n'abantu ne bagamba naye tumale essaawa emu tukomewo. Tutuuka ku gate ya Sun City ne tuyingira. Ssaawa twagenda okulaba nga ziweze essaawa emu ng'ekifo tetunnaba kukimaliriza bulungi, kyokka ekifo si kinene nnyo. Ekifo ekyo twatambulako kwegamba zigenda sikuula ssaawa emu nga banoonya na bunoonya okuddayo. Nze yabagambye ntumalawo essaawa emu nga sikyakitegeera nti tumaze essaawa ezisukka mu 5. So nga ekifo bakikola nti kya ssanyu, buli kyokola kyotambula kya ssanyu. Olulala nagendako Fort Portal. Fort Portal kwegamba obeerayo olaba owulira nature, naddala abaagala nature, olaba nature nga ya ssanyu. Nolaba bulabi lusozi lwokka, batanatambulako okutambula ggwanga lyammwe. Eggwanga lyaffe Uganda lya njawulo, Katonda yaliwa n'omutima gumu. So Uganda ssanyu jereere. So otambulako e Fort Portal wakola ki? Wakuwa essanyu. Ne tubaako n'ebifo ebirala by'enjawulo. Natugendako ekifo bakiyita Nandi. Nandi kabuga kaunti kali Kenya wano ku muliraano. Ne kwegamba kali green nnyo, nawona wotambula olaba nga green. Weather nnungi ennyogoga. Obeerako eri mugundi mu miti egya gundi, owulira nga wannyogoga, weeyagaza. Ne tutambulako mu bifo ebya Isirayiri. Omuntu omuyambuza ki ekikutwala Isirayiri mwana waffe? Isirayiri lwaki togendako mawanga ag'okucakala? Ne mugamba waayi, nze ndi Mukristaayo ate nyumirwa nnyo okusoma ebyawandiikibwa. Njagala nnyo okulaba ebifo eby'enjawulo bwe bibiri. Abamu kumwe mutambuddeko ne mugenda e Dubai era mugamba kumpi buli mwaka mwagala okugendako e Dubai. Olw'ensonga nti mwagala ki? Okulaba nti ekifo kibawa essanyu. Abalala ekirala ekibawa essanyu bugagga. Yagala gaana. Bizibu bingi ebisinga bye tubeera nabyo we wabeerawo obugabirizi bw'obugagga buleeta essanyu lingi, kubanga buli kyoyagala oba osobola okukola ki? Okukyetuusaako. Ogamba nti olunaku olwaleero n'alya kkali, osobola ki? Okkeetuusaako mu ssanyu lingi.
Abalala twagala nnyo essanyu owulira nga bw'ozaalako ofuna essanyu ery'ezzadde. So kwegamba ebitusanyusa mu bulamu bingi. Twayogedde ku ssanyu ery'obufumbo ng'oli amanyi nti kaakati nange bagenda kumpitako omuzadde. Nina omuntu ampita daddy, nina omuntu ampita mami, nina omuntu anfaako. Olunaku olumu nali n'ebyali binsoomooza bingi ku mirimu n'ebifo ebirala nga mpulira neetaaga ekigambo ekinzizaamu amaanyi. Naye mba ndi awo muwala wange omu najja n'aŋŋamba daddy nkwagala nnyo. Ne mpulira nga nzizeemu essanyu n'amaanyi. Kwegamba oluusi ebitusanyusa bingi era tetusobola kubimalayo. Naye mu bulamu bwe tutambuliramu tulina n'ebitusoomooza bingi. Gwe gy'owulira nti oli mu kifo kya ssanyu waliwo alaba nti ote toli bulungi nnyo, oli bubi, okyetaaga obuyambi. Waliwo ky'owuliramu essanyu omulala ng'akirabiramu ennaku. Oba oluusi gweoba okyebaza Katonda olw'ekintu ekirungi ky'abakwisizamu nga waliwo abalala mu mbeera gye balimu nga bagamba nti singa embeera eno Katonda nzijukira n'engivaamu. Ekimu ku ebyo era biyinza okwesanga mu mbeera y'abiri bye tubadde twogerako, embeera ey'obwavu. Nabeerako mu mbeera edda nga nkyasoma nga ku makya bwenkeera n'enywa porridge atali mu sukaali, ekyemisana n'endya akawunga nga kalimu omunnyo, ekyeggulo n'endya akawunga ng'era nako kalimu omunnyo n'ennywerako n'amazzi. Embeera nga si nnyangu. Kwegamba nga akawunga kalina contribution nnene nnyo ku daati yange, era nkimanyi bangi ababeereyo nga n'akawunga tebasobola katuukako. Mu mbeera bw'etyo ebyokulya nga owulira onyigirizibwa ne mu byokulya byokka, obwavu nga bukutaddeko akayumba nti tosobola na kwagala kintu kyoyagala kulya kibeerewo. Bangi ku ffe twesanga nga waliwo ebirala ebitunyiga mu ngeri ya bulwadde. Abamu ku mmwe mumanyi n'okimanyiza, naye ffe nno famire yaffe famire ya balwadde ba sukaali. Ebiseera ebbanga emabega kaawo nali njogera n'omuntu omu n'aŋŋamba nno naye lwaki omanyi nti obulwadde ng'obwa sukaali bukwata famires ezimu kubanga daati gye balya eri wamu n'engeri culture yaabwe ey'okulya y'emu, balya kikeerezi, balya sitaaki mungi. So newekanga nti famire yonna yonna erina obulwadde bwe bumu kubanga enneeyisa yaayo y'emu, bye balya, essaawa ze balirako n'ebintu bye bakola eby'enjawulo. Naye kwegamba famire nebeeraawo nga bwe muyina ekintu ekibalondoola nga kya bulwadde n'owulira nga ekyo kibanyigiriza. Oluusi ne twesanga nga tuli mu mbeera ey'okubeera nga mu famire muyina ekibasoomooza, okufiirwa after kufiirwa, mufiirwa abantu ku age gye mutalina kukola ki kufiirwako. Nti naye ffe waffe olunaku lulikya ne tubeera nga tusobola okusussa emyaka 5 egy'obulamu. Tuli ku kibuuzo nti oli musanyufu. Mu mbeera bw'otyo tosobola kuba ng'oli musanyufu. Tosobola kuba nti oli musanyufu nga mikwano gyo n'abooluganda bakulyamu enkwe. Gw'obuulira ekyama kyo yakibotolera eri abantu abalala. Embeera eyo si kiwa nti obeera mu mbeera ya ssanyu. Bangi ku ffe tugaana ne tulowooza nti mu bulamu buno newankubadde nga byonna tubyogedde nti oba olyawo eŋŋenda n'enkyusa ku kifo n'enva wano n'eŋŋenda mu kifo ekirala, nti embeera yange naafuna ku ssanyu n'enterera. Bangi ndaba abazungu nga bakikola ne bajja wano ne bakyalako ne baspendingako time wano mu Uganda ne famire zaabwe. Butuufu kikola kubanga oluusi kikurefreshinga, kikuzza engulu. Ndaba ne bannayuganda bangi ng'oluusi bakeera ne bagendako e Bulaaya ng'eyo, ne bagenda e Dubai ng'eyo nago akaŋŋende
mpulira neetaaga okwezza obujja kaŋŋende ke Dubai ndabe. Naye ogenda okwekanganga era n'ogenda n'okyusa ekifo n'ogendako ng'eyo nange ŋŋenzeyoko n'oba waakadda ebyetaago byawaka ebyo demands z'eggwanga demands z'omulimu ne zikwaniriza nga waakadda. Nekiri ky'obadde ogenza okugezaako okufuna okunoonya nti noonya essanyu, ekiseera ekyo n'owulira nga kikoze eki nga kigenze. Muganda wange nkimanyi nti oli weebuuza ekibuuzo kyekimu. Weebuuza naye olunaku lirukya nenfuna ku ssanyu. Weebuuza naye muganda wange nfuna essanyu ne lijja ne ligenda. Njagala nnyo ssente ng'omuntu ze zimpa essanyu bw'otyo bw'olowooza. Naye ekizibu kya ssente ze nnina nti nzifuna mba naakazifuna ate era ne zigenda kuba endowoozayo yeetadde ku ssente. Oba oli awo weebuuza ogamba nti waayo wembeerako mu bifo eby'ebbeeyi wendibeerako n'ennyumba nga yange neeteekako ekisaakaate nja kubeera nga nina essanyu nga nze. Obulamu bwe tutambuliramu bulimu obuwonvu, bulimu emigga, bulimu ensozi. Kituufu waliwo kwabo abalaba essanyu kuva lwe bazaalibwa paka we bafa. Gwe nga gy'okaabira n'ogamba nti kino ndikituukako ku myaka gundi bakituukako nga tebannazaalibwa. Naye era nabo babeeko ne bibasoomooza mu bulamu naddala nga bikwata ku nsonga ez'omwoyo. Waliyo abantu ababeerako mu mbeera nga ya ssanyu naye ne wabawo ekiseera ne kijja nga bayita mu mbeera ya muliro. Waliwo ababeera mu mbeera nga ya kubonaabona nga basaba olunaku lumu lwokka Katonda lwali bajjukira ne bavaako ennaku. Bayibuli etulaga abantu bangi abaali mu mbeera omusajja amujjukira amala emyaka 38 mu kitabo kya Yokaana 5 ng'ali ku puulu eyo okumala emyaka 38 alinda olunaku lwalikeera naye n'asobola okubeera ng'ali bulungi. Era Yesu yamukyalira olunaku olumu yamubuuza yamugamba nti oyagala okubeera obulungi? Olw'embeera gy'ayitamu n'agamba nti buli wenjagala okugendayo okusooka abantu abalala bansookamu. So maze emyaka 38 nga ndi ku kidiba wano. Ebiseera bya kubonaabona. Bayibuli etulaga omukyala ow'ekikulukuto yamala emyaka mingi ng'akulukuta nga tagwanira na kujja mu bantu. Ne lunaku ne lukya n'agamba nti embeera gye mpiseemu mu butuufu emala nedda nkooye nange kangende mpite ku mwana wa Dawudi, Yesu omwana wa Dawudi nsaasira naye naamukwatako obukwasi bwenti ku lugoye nja kutereera. So yali ayise mu mbeera etagambika. Bayibuli etulaga ku musajja omulala mu kitabo kya Makko ekyokubiri yali amaze ebbanga ng'akoozimbye paralytic, tasobola kutambula, teri amutuusa eri Kristo, ye ebyensi yabivaako. Naye Katonda n'amusaasa olunaku olumu Yesu aba ali mu Kapanawumu n'agamba banne ne bagamba katukusomose mpola mpola tukutwale tunaakuyisa waggulu tunakutuusa eri Yesu anaakuwonya. Ne bakola buli kyasaanibwa kyonna okulaba nti bamutambuza okumutwala paka Yesu bwe yali. Eyo mujjukirayo batuuka bamenya ennyumba bamukkiriza wansi, Yesu n'amusumulula olunaku olwo. Bayibuli erina abantu bangi abaayita mu biseera ebitali byangu. Bangi ku mmwe mujjukira Yobu. Yobu yakeera mu lunaku lumu nga ebintu alina bingi, ng'alina abaana be, ng'alina endogoyi ze, eŋŋamiya ze nga nnyingi, nga alina ebyessa obugagga bwe, ng'obulamu bwe bulungi, nga bweyagaza era nga buli muntu amwegomba ate ng'atya Katonda n'omwoyo gwe nga musanyufu eri Katonda. Olunaku lumu omulabe Sitaani
n'asoomooza n'agamba kagende asabe olukuse okuva eri Katonda. Namugamba ebintu ebisanyusa Yobu ebintu ebyo by'alinaawo kumpi bibimuwa essanyu era bimuleetera okuba nti akwagala. Naye katubimuggyeko olabe oba anaasigala akwagala. Bayibuli etulaga nti Yobu n'alumbibwa kimu ku kimu ne kigenda nga kivaawo. Kimu ku kimu ne kigenda nga kivaawo. Eŋŋamiya n'ebyali alina byonna ne bigenda. Abaana ne bafa. Yobu n'alwala olususu lwonna ne lwonooneka. Omukyala n'atuuka n'okumugamba naye lwaki tokolimira Katonda? Bangi kummwe muli mu mbeera eyo ey'amaziga n'okubonaabona ng'otuuse ku mbeera ne banno bwe weesiga batuuse ku mbeera ekugamba nti naye lwaki tokolimira Katonda? Osanga onoofuna essanyu. Olunaku olwaleero muganda wange ekibuuzo kibuuza oli musanyufu? Bayibuli etulaga nti mu buli mbeera yonna mwalimungamu abantu nga mu ssanyu basigala basinza Katonda. Mu kubeerawo kw'ebintu byonna basigala basinza Katonda. Mu kusoomoozebwa basigala balina essanyu mu bo. Mwagala okugamba nti Yesu wajja ku nsi kuno n'agenda ng'akola ebyamagero, butuufu mu ye kyali kimusanyusa okulaba nti we yatambulanga ng'akola ebyamagero abantu bonna nga basanyuka, nga batuuse okumunoonya, atandise n'okubeekweka kubanga ebyamagero bwe yagendanga nga kimu kitambula bulungi, nkimanyi mu mmeeme ye ng'agamba butuufu Katonda asiimye obuweereza bwange. N'atambula olunaku lumu n'agenda eyo ku lubalama lw'ennyanja n'awonya eyalina emizimu emingi. N'ava eyo ku lubalama lw'ennyanja olulala n'akola ebyamagero ebitoogerekeka. Abantu bonna ne bakola ki? Ne bawona. Nga era musanyufu. Ekiseera ne kituuka n'ayitibwa mu mbeera ey'okugaanibwa Peetero. Naye n'asigala ng'alina essanyu mu ye erituukiriza ekyamuweereza. Ekiseera ne kituuka n'atundibwa Yuda, omu ku bayigiriza be, naye n'asigala ng'akyalina essanyu erimutuusa ku mulamwa. N'akomererwa ku musaalaba mu bulumi obw'ekitalo ennyo, naye nga kyonna akikola na ssanyu. Kubanga yali afiirira ggwe. Ekitabo ekya Yokaana 15 olunyiriri lwa 11 kisoma kigamba ebyo mbibagambye essanyu lyange libeerenga mu mmwe era essanyu lyammwe lituukirire. Ekitabo kino agenda okwogera ebigambo bino ng'amaze okutusomesa ku muzabbiibu. Amaze otusomesa ku muzabbiibu, enkolagana yaagwo, omuzabbiibu n'alabirira omuzabbiibu ng'amaze obitusomesa nga tugamba omuzabbiibu gubaako n'amatabi era buli ttabi lyonna eritali ku gundi alimenya. N'ajja n'ayigiriza abayigirizwa bwe n'abagamba mba munjagala nnyo mugonderenga bye mbagamba. Ekyo kijja kundeetera nze okubeera mu mitima gyammwe. Olunaku olwaleero Yesu atuyita okubeera mu mitima gyaffe. Era nkusaba okkirize nti Yesu ajja asembere mu mutima gwo. Bw'anaasembera mu mutima gwo ogenda kukyusibwa. Ojja sanga nti buli kyonna ky'okola mu nsi era okwagala n'essanyu oliri mu mutima gwo tojjanga kusanga buzibu kukola kyakusabye kola. Abalala banaalabanga ggwe abonaabona naye nga gujjudde essanyu ery'okuweereza Katonda. Muganda wange njagala okuzzaamu amaanyi nti guma oyo gwe wakkiriza n'osembeza mu mutima gwo mwesigwa, ajja kutuusa gy'olaga. Nkusaba beera mugumu, ddamu amaanyi. Oyo gw'olina mu mutima gwo agenda kuwa essanyu ery'olubeerera. Teri kifo mu nsi muno n'onoova mu Uganda n'ogenda mu nsi endala ofunye essanyu nalyo lijja kuba lya lubeerera. N'olifumbirwa n'ogenda ojja ssangayo ebisoomooza.
essanyu nga lisobola okukubirira. Tulabye bangi abayingira mu ssanyu eringi ery'ekitalo ate ne bavaayo mu nnaku n'emaziga mangi ku sipiidi etagambika. Si kwe kusaba kwaffe naye lwakuba nti babeetaaga okwogera okutegeera essanyu ly'obufumbo lwabwe gye liva. Bangi bafunye ssente ne bazisaasaanya mu bbanga lye batalina kuzisaasaanya, naye kubanga tebaatufuna ssanyu liri ery'omu mutima eribayigiriza okuba basituwazi ba ssente ze balina. Muganda wange nkusaba Katonda akubeere obeere n'essanyu ery'olubeerera, ate essanyu eryo liri mu Yesu Kristo. Katwombeeke tusabe. Katonda waffe, tumanyi nti bintu bingi ebituwugula ne bitulaga nti z'ensulo z'essanyu lyaffe, naye tulina na bingi ebitusoomooza ne bituggyako essanyu lyaffe mu bulamu. Tusaba nti ggwe yatusuubiza otuwa essanyu ery'olubeerera olituwe olunaku olwaleero n'ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Tukkiriza nti tugenda kukkiriza mitima gyaffe era tukwegayiridde beera wamu naffe otuwe essanyu ery'olubeerera, kwe kusaba kwaffe mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.